Singa osanga omusajjawo ng'ayinza omukola ki? Awo omukuffe yayinza okufa. Tuveeyo eyo. Omukuffe ayinza okufa. Ffe ng'abakyala tulina obusungu. Anti Mukama gyatusonyiwa naye akaseera, God forbid, tobeerako control. Naye kirungi n'oyogerako ne Katonda. Weebuuza kubanga oyinza okusalawo obubi. Obudde tebubeerawo bwakubuuza ku Katonda. Osobola nnyo omusajja? Bubi nnyo. Ng'ofa ki? Nga nfa ki? Nga ye gwe njagala. Abasajja bangi naawe. Bangi ng'oli awo okyali kito, you don't know what you want. But reach your 30s awo 35 36 ja kugenda n'abo abalina abakazi baabwe already. Abasajja tebaliyo naawe. Abasajja batono. Omukyala ng'oli eri oli mu kusekerera mukolo gwa kafuta. Muganda wange nkubuulidde downloadinga video ogisindikire baawo omugambe naye gwe tulaba nti abaana abato batusinzeeko nawe ng'oli eri oli muvuma ka downloading kubanga kakunyumidde ewammwe tebakyalangayo. Naffe tubyegomba, naffe tubyagala, tuleme kwekaza. Buli mukyala yenna ayagala omuntu anaamuweesa ekitiibwa. Abakyala mwenna, let me say all of us, tukyagala. Tukyagala. Kati kyokola downloadinga video gisindikire baawo omugambe ye gwe talabye bino ebitrendinga omwana omuto. Omwana omuto atusinzeeko abakulu. Si wekiri? Wekiri. Olina okulwanira ky'oyagala. Omusajja asobola okufuga. Ng'omukyala we. Kasita mbakwagadde. Omukyala love. Yes. Bakufuga. Bw'oba tomwagadde? Nkufuga. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba Biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola Biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya Biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo. Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti nno twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor. So twavaayo. Enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear, uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Mujje mufune plots ennungi ensava mogenda okuzimba ennyumba abaana bo babeeremu beeyagale. Kyekifo kino we tuli wano kati. Lina ettaka lya ku lukalu jangu bakusalireko 5 kwa 5 ku miliyoni 4 eza Uganda. Abafika ebbombo nga temwafuna
kati omukisa guli wano Kyabakadde Gayaza Road w'okwata n'olega paka mu tawuni y'Ekyabakadde n'ovaako katono nnyo obeera omaze okuba ng'otuuka ku site eno. Nze Lujja omulujja atulaba okwettolensi yonna mugamba mutya bigenda bitya ndine Nalulungi agenda okuba nga atweyanjulira ayagala okuba nga ayogerako nammwe ayina n'ensonga ze enkulu ze mulina okuba nga muwulira omanyi munyooma nnyo waliwo akalakala Irene Ntaleke yayimba barenewe Fiona is here for you gwe yagambye okwogera n'abantu ate gwe basekerera nedda sibasekeredde mbadde just nga ndi musanyufu obviously oba nga ogenda kwogera n'abantu olina obeera musanyufu. Ogenda kwogera nabo mu lulimi ki? Tujja kwogera Luganda n'Oluzungu pozi oba Oluswayiri balumanyi banaga nti bamanyi Luswayiri bamanyi Lwakubba. Tosaba olulimi lwotagenda mmalako nalwo kati tugende mu Luswayiri lwosinga okutegeera lwesinga okutegeera sooka obabuzeeko mu Luswayiri. Kati oyagala mbabuze mu Luswayiri Abannayuganda tebamanyi Luswayiri tebalumanyi ogambye balumanyi nga bakola ki nga babba nga babba batya obutajja kugamba kitu naye nga tabaira kitu kyeki naye nga bo tebamanyi kyekituufu waliwo abalumanyi right abalusomye nga agenze kusomera n'alusoma waliwo abamanyi nti atravelinga kati nga mwami Tony alumanyi kubanga atambulako n'abaana nga gwe olumanyi tolumanyi Oluswayiri wayiriza nkulaba kati Oluzungu olugenda kyenkana ki? Oluzungu tumayiko lwe nasoba kusomera it's okay we can talk. Okay so Oluganda walumanyirawa? Naluyigira wano e Kampala tho. Naye nga gye wakulira si Luganda. Gye wakulira boogera lulimi ki? Boogera Lugisu, boogera Luswayiri, boogera Luzungu. Okay so mu kyonna oli Mugisu? Ndi Mugisu yes. Mulembe totononera lulimi mulembe. Mulembe. Oddamu ki? Bulembe no kati oyinza kugamba mulembe nange nawe nonziramu mulembe. Yes, mulembe sebo. Mulembe papa. Mulembe mama. Mayi. Mulembe mayi. Tukigende mpola. Mulembe papa. Mulembe mayi. Wachinyala papa. Wachinyala mayi. Checho. Kati anti ombuziza tukyali ku nnimi. Awo anti Olugiso kati Oluswayiri. Oyinza nga habari muzuri. Yes, oluli simple. Kati netuddamu marahaba. Oba shikamo marahaba. Nziramu ki? Anti bwe mba nkubuuza shikamo noddamu marahaba. Ne kugamba jambo. Jambo sana. Yes. Akonkamanyi abali. Adi akati. Awo namanyiwo. So oli wa nnimi? Ndi wa nnimi. Naye nga ova Mbaale. Mbaale. Kyendabye ku baana b'Embaale muli bakakamu. Nanti nature. Bwe mba mwogera olina okwakakkana nti mulembe. Yes. Mwenna. Iya fenna. Nga tuli balungi nnyo tetubwogana naye oba ntabuddemu just nga womanyi buli omu ayimbeerako n'embeera ze bw'oba oze mu mbeera eno ngamba mulembe nange njagamba mulembe naye bw'ojja mulembe nange nkugamba mulembe. It depends on how someone is approaching you. Gwe nga gwe nga nze naye abasigadde bo bakakamu. No, buli omu ali mukakamu sijja gamba nti tewali muntu atavaako waya. Oli muntu avaako. Yes, it's nature. Naawe awo nimbye? Era nange nvaako. Yes. Olwo lwaki nalifunye omukyalo okuva Embaale? Ate twetega ate. Yonna mufuna. Abawala baffe balungi by the way. We are beautiful, yeah. Muli balungi. Yeah, we are. Kyo nkimanyi. Actually bw'oba oyagala mukazi mulungi anakwagala tajja kukitingako genda Mbaale. Bangamba ab'Embaale olina okuba nga super power nga you have extra power. Zitya soko kanyonyole bulungi nga wakulira ku kidima nadda stamina
tontegeera nkitegedde bulungi tolina kwemula kuba tulina abaana abato ababeera ku mikutu but tekiri bwe kityo kankubuulire singa kiri bwe kityo singa tosanga nganze nfumbiddwa omuganda munyankole munyarwanda it's not like that but omukazi yenna yeetaaga omusajja ayinamuko ewaka buli mukazi kubanga kyekikuuma amaka kyekita yes naawe ate nga lwaki ate nga lwaki ndi mukyala obviously lindako ku ssente n'amaanyi oyagala ki byonna byetaagiza alondako kimu we ngamba nti nkuwako kino mukyala kino ndeka what do you go with? I go for money because we are going to get kids out of that. Money we can look for it. Tusawa kunoonya sente ne tuzifuna. We can work hard. Maybe oyinza obeera nga tozirina nenzinoonya nenzifuna oba ne tukolera wamu. Kitegeera but gali amaanyi oba togayina nothing. Tewali marriage awo. Ono muwala wa mukyalo. Bano abaana bawana e Kampala tebaagala byamaanyi. Nabo balimba. Sente anti kola zizo. Enzaagala naye olina okwekolerera sebo. Omukazi akole. Yes. Yes. Chobola tulina ba ministers abakazi. Yes. Tulina okukolerera byaffe. Sente tuzaagala. Nange nzaagala siganye. But you have to work for it. Osanga ngo omukyala ali mu maka oluso mwami enfuna ye ntini. Nagamba ye lwaki sigenda nenkola ki? Nenkuba ku kyeyo. Kyonna kyo si kibi by the way. Kasito kati yagenda kuba kimanyi mwami wa inache aina maanyi. Bazaala balina abaana bawe it is okay. Nonoonya ku sente. Kyoyagala otegeeza nti abakazi balina okukola. Akyo naawe okimanyi kiri obvious. Kubanga gwe tosobola kumpa buli kimu buli lunaku day and night okoowa. Nsobola. Kweyogeza wano. Tasobola. Ojja koowa. Ongambe banange sirina sente tekikola kiri abo kisabiriza. No. At least oyongerako. Kati nikeneno ngamba banange olaba. Kwatirako wano onayo mmeka. Bino bye bagamba what do you put on table, you know? That stuff. Yes. It's not only one side. Nekyendabye like oli omu kwaba bakazi nga mwagala nnyo oberenga olina omusajja mutambulira wamu muti. Si bino bya mukazi kuleka eri mabega. Ate lwaki ondeka mabega? Ofugika gwe? Lwaki? Omusajja asobola okufuga. Ng'omukyala we. Kasita mba akwagadde. Omukyala love. Yes. Bakufuga. Bw'oba tomwagadde? Nkufuga. Dako. Ngosese. Kati lwaki ng'ofuga omusajja ngate buli omu akimanyi nti omusajja yafuga omukazi. Kyekyo kino kubeera wekityo naye anti wali omuntu nga omugambye kati nga waliwo abawala ng'abeera eri bambi gayita mwagala gayamulemeddeko lwaki tamufuga buli kyamugamba nga mutambuliza ku remote. Yes. Kubanga olemeddeko. Anti mulemerako nnyo. Bagamba nti ffe twesiba ku bantu naye ate nammwe mwesibako. Abasajja besiba ku bakazi? Bazibu nno. Nga tamwagala. Nakwesibako ng'ayagala just waliyo kyayagala nti mubeerako ne kemwagala. Olabye omukyala mulungi. Actually tobeerako na interest nti omuntu waliyo gy'omulaga like you're not going anywhere with them. But kyoyagala kiri ekyo. You just want to sleep with them. Ochekinga ekibadde mu that good body. Otega kumbe omuti n'omunene kyekimu kati oba mbadde nfaaki. Si kyekimu. Ndako ani abikugamba ebyo? Emwe abasajja nti. Mbwe boogera mbadde nfaaki. Njaga mbadde nfaaki kanzirewo akatini kange kati anti temumanyi kye mwagala. Abasajja. Mumanyi kye mwagala. Bagamba nti abakyala batte bamanyi bye baagala banze mmanyi kye njagala. Oyagala ki musajja? Sijja byogerako nnyo tonkyaya musajja. Oli mufumbo? Iye. Ekanaawo. Siri mufumbo though, like I'm in a serious relationship. Kati omusajja nga ayinza biraba naga nga bannange babadde bakutwala kuba bijja mutuuka. Naye nga byoli byayagala.
ya byayagala kubanga yaleka banzi n'alondawo nze gwe byali byoyagala nange byenjagala yes kirungi ya kirungi n'ogenda nga okimanyi nti ono mwagala like no yagala bantu nga we bali togenda kubanga woogendayo nti nzeewo kuba nkulaba oli munnamawulire wa kabi wano mu Uganda time will reach nga you're not abaana we bali they are reading books mulana ddako kyekiddako sijja kunobayo ate nobeewo ate ngende wooli ate superstar omulala because buli omu alinako nekyayagala wali abeera ali ngaakwepikira ngagamba ne waba alina omukyala mulya you get nagamba abaana ogwo bamanyi agamba oyo gayi ne wabanga ali mufumbo nze nkola ki abaana babi nnyo babyogera sinza byogedde mbiwulira omuwana akomentinga n'agamba is he single nawe n'okiraba so abasajja abo balina obutegotego mu makubo eyo gye muyitira ng'abakazi obutego bali bakutezeeko katego abasajja kati obedda every day kubanga omukyala obanga oli mulungi obviously you expect such things to happen kati bwe bakutegera kuki nedda waliwo bana kati olaba mu abasajja buli musajja alina engeri ye gyagwanamu I don't know how you say it in Luganda bulungi okireeta buli omu alina engeri gyakwanamu omukazi waliwo ono ng'alowooza wenfuna ku kamotoka nengenda nenkapakinga awo muwala agenda kola ki genda kujja waliwo ono akwanyisa ssente waliwo bambi nga ye bano omuntu ali real tajjira na ku ssente abeera ayagala kintu kye owaddala nebyalina bikweka naye waliwo ono omuntu oyinza kati nfuluma wano okuva ku mulimu awo ku UBC nenfuluma one day story nenfuluma ku gateway bati nenzikirira nga gerira awo ku Kingdom omusajja n'ayimiriza mu motoka nze nali mpisa wa safe border wange muganda wange waliwo yakutega akatego kati ono najja n'akamotoka n'ayimirira bwe yayimirira najjayo $5,000 najiwo wa safe border you get nga tayogedde then nagamba wa safe border genda come and sit here gwe border joyise yagisasula otule mu kamotoka kamotoka kikaaki kali kaharia sikeera biranga haria joyitaka nawe abaana balina ssente wane Uganda katate singa yajjayo $1 namuwa aho singa nandigambye n'omusajja mugaggamuko kubanga abaana abakyalina ssente wane Uganda tebajjayo shillings they don't so mukahali yake ne bushiringizi aketaano ola kugamba tuula wano kyekiddako namutunuulira bambi ne mugamba ye nkulabikidde nga ayagala kutambulira mu motoka ne mugamba nze singa njagala motoka nsobola gyegulira by the way cause ndi mukozi sijja kulinda muntu kungulira motoka but motoka is not my priority I can buy a car by myself nsobola ndina obusobozi but sisobola kubanga si priority yange at the moment si kirubirirwa kyange si bwe batyo bakyogera yes ne mugamba it's not my priority ne mugamba sebo todanga mukumanyira abantu aina sente ne motoka agogamba ebyo kati ate zibadde zigenda kunko azajikwela how long like oyaba ina sente no it is anti kati abo betaga bana abawala ba desperate you get nga talina mulimu gwakola gwakuja sente mu basajja but inze netano ze yasasula nange nayinzina ku account yange I could pay you get yes kati ne mugamba era namuwoni namusamoninga ne mugamba todangamu negoli mukambwe nnyo nawe obukambe nature it's just nature nga wenkugambye it depends on how someone is approaching you okukuli kubeera kumanyira parkinze akuwadde ne sente asasudde border ye olwonkole ki beera nice muga today kale sente zo zireke nedda kabeera kamanyiro singa yali respectful singa yajja nambuuza nagamba yo obadde olagawa naye kamanyirako otegaawo ekimotoka mbuosasula what is that kale yalikoza atya ati ngambye singa yandi na parking awoli
n'abuuza oli owa boda then n'amubuuza mubadde mulagawa mbadde njagala kwogera mukono n'omukyala then it's me to say tugende oba kanjogere naye naye kati abasajja naye ndwawo okusanga abawala nga ggwe oba abakazi nga ggwe abakyala abasinga oba abakazi oyogera naye abeera welcoming always ne waba takkirize kati singa nagenda naye nawe tokkirize omuwe essuubi ntowa muntu ssuubi nga tewali gye mulaga kyebala bw'osanga omuwala nga alina ebisiraani bitya not that bamuloze naye kati ebyo wali omuntu gw'olya ssente ze n'agenda n'akola ebintu ebikyamu abantu si bangu n'ekirala n'olya ssente z'omuntu n'akaaba mu maziga osanga egy'etaano gye yalinamu motoka oluusi yali sinaye naye kubanga ayagala kweraga n'ajja nayo katoolo gwo otwala ezo nowa boda namuganzizeeyo katoolo gwo ogende bwe bati osanga omulala kyekimu abo abantu bagenda nga bakaaba kyokka abaana abawala balya ssente zaabwe abantu ate olaba kati bakitwala wala ekintu bakijja kweno level nti nkaaba bukaabi balogeramu n'okuloga abasajja baloga si bakazi nedda gwe lindako ne bino baga nti omukazi basobola omuloga n'ayagala omusajja bituufu omwana akugamba gwe ngenda mpola omusajja ngenda mpola tumanyi gye nviira kyobalaba nze nkulabulirawo tooda then notya kigamba akwetaaga kati nga waliyo bano nga ati bino bistori tubifuna obeerawo nemukwano gonna kunyumiza nagaba nange nafunye gayi naye atiisatiisa nagaba toma gyenviira nogaye ate ebyo biviiriddemu otakola kino ewedde abakazi obutayogera bati baana abato naye nga bye balaba ebisingako na mu myaka gyabwe owulirako kano ka story akakati sajja ateekawo akati n'okabuuka story eyo sigiwulirangako nawulirako eno ey'okukubuuza simanyi mu ngalo omusajja akwata mu ngalo nakubuuzako ye bati then n'omugoberera wagiwulira kati totya abasajja bakwata mu ngalo sibuuza nze it is my nature sibuuza bantu anti nawe olaba wano nze wemba nyingira wano mu UBC era ntambula byange nengenda ku mulimu gwange then I sign out nenfuluma kuba obabuuza nkukwata mu ngalo oba wedde Fiona va Mbale naye tunyumyamuko naye bye tunyumya somehow ogenda nga biri related to kyoyinza okuba nga bayitamu oba ekyoyinza okuyitamu tomorrow so embozi giwa obudde so Fiona munnange wanti ngosese musajja wo nga yeesiimye ate atya omusajja wo yeesiimye kati gwe tosobola kwenda sisobola abaana b'Embale tebenda kyogere nnyo abaana b'Embale tebenda bonna okay bemanyiko kozi olaba okwendebera process kubanga by the time nfulume mu nyumba ngambe kangende nfuna omusajja omulala there's a reason behind that omusajja abakusindiikiriza abakyala b'Embale tebenda abaami bakola batya abaami anti nga omanyi nti abasajja simanyi balina okukola ki musajja alata yes men do their stuff but era bw'oba ukimanyi nti nno okikola awo muyinza okuviiramu ebirala sobola n'okukubira omwami wange nze oba nkugambye ki omwami wange nze mulwanira kubanga kyoyagala olina okirwanira osobola omusajja bubi nnyo ng'ofaaki nga nfaaki nga ye gwe njagala abasajja bangi naawe nga tonakola bangi ng'oli awo okyali kito you don't know what you want but reach your 30s awo 35 36 ja kugenda n'abo abalina abakazi baabwe already abasajja tebaliyo naawe abasajja
batono olina okulwanira kyoyagala. osobola okulwanira omusajja n'okuba n'ekikonde Bubi nnyo. Ndeeta ne panga noonya ne kupanga oba leeta akajambi akajambi. kibi nnyo You know the panga jambi. wava nti baba obwo bugundi pangas babeera nazo nnyonnyonya abasajja. kati gundi okulwanira omusajja olwana na mukazi munno olwana ne mukazi munno of a man nekyo kiba kiraga nti omusajja takyakwetaaga. Kisinziira abeera akwetaaga naye abaana abawala beetega abasajja nga bwe nkugambye gwe osobola kubeera nga oli awo n'ekwetega tekitegeeza nti obadde omwagala. Omukazi we era sitiiru asigala mukazi bwo. Kati lwaki sikulwanire? Olwanira omuntu ng'omumanyi ono omusajja wange ali innocent. Wadde abawala bajja kugamba no tekisoboka omusajja yabeera agenzeeyo. Owo naawe kakikola olabe we kiruma. Yes. Singa osanga omusajjawo ng'ayinza omukola ki? Omusajja ng'omusangidde mu kikola ky'obwenzi. Oba ne bakugamba nti yayinza oba n'okimanyi? Oba bakugambye bugambi. Oba bakugambye bugambi okiwa obudde. Kubanga towuliriza ŋŋambo. Bigambo bingi. But bw'oba mufunye red handed ekibeerawo ky'okozesa. Kitya? Anti omukola kyonna ky'oyagala. Ffe ng'abakyala tulina obusungu. Anti Mukama gy'atusonyiwa naye akaseera God forbid tobeerako ne control. Naye kirungi n'oyogerako ne Katonda. Weebuuza kubanga oyinza okusalawo obubi. Obudde tebubeerawo bwakubuuza ku Katonda. Gwe nkusanze mbasanze red handed. Ekyo bannange nga si kyangu. Awo omu ku ffe yayinza okufa. Tuveeyo eyo. Omu ku ffe ayinza okufa. Kati omusajja okkiriza mu kwezimba n'omusajja? Ayinza ki? Ne muzimba ne mugenda ne mugula ekifo wali ne mumala ne muzimbawo ennyumba. Obikiriza? Nga lwaki? Ate nga bakazi bagamba abasajja batuliddemu nnyo olukwe batwegaana wali nga tutuuse. Kati nno nze kankubuulire. Twezimbye. Tulina buli kimu awo. Tubikoze. N'ogenda n'ofuna omukyala omulala. Sikugoberera. Ye nga nfaaki buli kimu okinkoledde. Ennyumba agikugobamu. Oyo lwaki oyo ate asaana n'okufa. Kubanga bwe mumukoze buli kimu kyonna mutobye naye n'akikola ekyo Mukama nsonyiwe. But oyo asaana n'okutta busi. Kubanga kati lwaki obeera okikola? Nfunye omulala. Anti bw'oba ofunye omulala siganye nze. Kubanga nkati awo I expect nti tuba tukuze. Buli kimu tukikoze. Genda ofune omulala omukolere buli kyayagala. Naye si mu bino bye tukoze nange. Awo nze nkule awo sina na buzibu bwonna. Bw'oba sirina. Abaana bange basomye ni mu maka gange na buli kimu kye njagala. I don't give a damn nti I'm following. Oh my God. Nga nfaaki. Myaka egyo awo sikulwanira nakulwanira naye kati nnwana. Kati nnwana. It depends. Okay. It depends. Oyinayo ku baana? Sina. But I'm looking forward to. Musajja nno abeere gundi speed. Jamuyambako. Tene agambye bajja muyambako. Abaliwo bo. Banaasobola tebasobole. Tebajja kusobola. Basobola. Buli muntu abeera n'ekintu kye nga akimanyi. Nga okimanyi bulungi nnyo. Nga gwe ne bwe bakikuwa olunaku lumu tosaabeera nakyo. Anti kati mmwe mulaba you see the beauty ondaba bannange kiwale kirungi kikyo naye ate oli omusajja wo abeera oba ngambe ki
alaba buli kimu like deep inside you abeera kumanya naye gwe ow'okukubo ojja kundaba bulabi I'm looking good, I'm looking nice, oh my god she's beautiful naye ng'ate obeera nawe tonjagala your users basajja babi nnyo awo mwa I don't know but omukazi taba user awo simanyi naye gake nga wemmanyiko nti abasajja beba users abasinga kubanga abasajja mwe abakyawa nnyo abakyala nti olinawo naye noga kangezeeko ono kumbe oli muyuzinga naye singa like me I'm having nengamba si kyangu nnyo kati si kyangu omukyala okubeera user pozi mbeera user like abamu babeera ba user nga they are obanga mbe bakujjamu sente oli muganda wa Kafuta Queen lwaki ndaba mufaanagana mukko no I just love the girl mwagala ye ng'omuntu yeah because she passed through a lot kati nze mwagala bambi ate mwagaliza bakyadde n'okukyala emikolo yeah byabadde birungi nnyo by the way I congratulate her bambi kuli solo ne lya Kafuta Queen nga ndaba geega otandise gwe olegenda solo ne lya Kafuta eryo ndaba lya Kafuta liddenemu oba eriyo lyanga erinene naawe lyakika nnyo eriryo lisinga ku lya Kafuta lyanga erinene lyanga erinene naye nga Kafuta yafumbiddwa bangi twabirabye era tumwagaliza obufumbo obulungi mukama abateremu obwangu bafune buli kimu kye bayayanira ku nsi cause buli mukyala ebyo abyagala abamu nze nalabye n'abaana ku social media awo nga bali mu kuvuma nga bagamba mikolo simanyi nengamba balimba bano baana bato kye baakoze kyekyo kyennyini ate awo tuveewo okukyala buli omu akimanyi okukyala kubeera mu nnyumba but if someone has taken it outside that is money naye osanga omwana ng'ali eri Kafuta tewali kye mwakoze wegugwo gulibwa leeta ogugwo gwo gw'ebbeeyi tugulabe okusinga okwogera ku gy'abala ate mukama ajja kunsonyiwa naye ojja kusanga oli ng'alina n'enzaalo nga 5 omusajja tamanyi na waabwe tatuukanga nayo naye ng'ali ku mwana ali mu kuvuma omwana atalina na mwana omwana who is too young she's very young innocent bali ku oyo papa bambi nze njagaliza naye n'okola omukolo ne bakwogerako tukola otya it's nature kubanga era n'ebino bagenda kwogera it's nature nze sifaayo by the way sifaayo kubanga woofa ku buli kimu ojja kufa muto stress ekutta stress ekutta naye omwana yatukoledde emikolo mirungi nze nasa bulungi nnyo naawe wakirabye omwami American Heights kirenzi kito that's what they did nedda badde I'm just ndibu okusanyukirako munnange abawulira bubi be bamanyi nze tebinkwatako bambi so nkwagaliza birungi Fiona era nange mbikwagaliza muganda wange naawe njagala nzije ku mikolo gyo adayagala nani ate nze manyi oba tukutwala Mbale simanyi tunangambye nti Mbale wakigendayo novaayo bakola ki Mbale si balungi just nayagala Mbale nalaba muina akadodi yakwe kemuzina buli mukazi anyumira nga azina akadodi waliwo kadodi konze kanfuneyo nayinako w'Embale yakukola ki bagambe nawe abaana b'Embale bagenda kulaba bagambe nti mukwasi bakime
tedda tebajja kusala embalu totya naye bajja kugobereranga buli wogenda ffe nga tulina love twagala nnyo bamukwasi kati gwe ofukiddewo mukwasi ate nga sikyamuyina anti osobola kuddayo kisoboka nendako eri omusajja asobola okuddira omukazi bulungi nnyo kipya tingafa kinawe okyogeza busungu omwagala nkulaba kubanga fe ab'embale nga tetukyayika naawe waliyo omusajja yali akukyayeko n'akomawo by the way nze tebankyawangako g'oyina gwe wali naye kirabika manyi mu kamera mubuzaabuza ensi sisobola kubuzaabuza ensi naye kirabika tokyayiwa oyina ki tewali kyendina naye sinnayo x bano ajja kuvaayo agambe nti x wange alimba sirimba terina Fiona buulira abantu byokola tuve wano buulira abantu byokola tuve wano kubanga nze sijja kusobola waba x waali aveeyo tumulabe naye nze sirina no x na American Height mulenzi muto omuyina mulenzi muto wa American Height Fiona nze nkwagaliza birungi so that is it for today tugenda kwa tukomaawo nja kwongera okufuna Fiona emboozi nga zino togizinyooma for reason nti to reflectinga ku bintu bye tutambuliramu endowooza ya Fiona esobola okuba endowooza y'omukyala yenna omulala ali mu kifaananyi kye so weetutyo tujja okuba nga tutambula mu mbeera nga bwe n'abeefaananyi Fiona ogabye okola biki? Nkola ku UBC ndi munnamawulire. Yes. That's good. That's good. Kali Fiona mu supporting Fiona wali for you nze Lujja ne Tone nsaba Katonda abakuume.